ogamba otya mwana wa maama ono nuwa mutwe nabagamba luno olutabaalo lwaffe lulimu omukama Katonda, lulimu abalwanyi bangi nnyo, lulimu abalwanyi bemulabako, lulimu n'abalwanyi bemutalabako. Kyova olaba state egenda kusanga obuzibu obw'amaanyi ennyo okukakkanya kino kye tuliko. Buli kimu kyonna bagenda kukikola, naye nkubuulire amaanyi tebagalina agakwata obudde. Balina emmundu, balina essente, balina obuyinza, naye tebalina maanyi gakwata budde. Ate nabagamba nti bino biro bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Buno obudde bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tewali mulala alina kububeeramu buno obudde bwe. Ne bw'onaanyigiriza otya gw'osobola okwepaatiika mu budde bwe tugenda kusobola, kubanga si bubwo buno budde bwe. Buli kyakulwanyisa kyonna kigenda kukolebwa, naye tekigenda kusitoopinga ideology ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Gwe wandibanga olowooza nti olwana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'omuntu oba Bobi Wine. No, my dear friend. Singa wali olwana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert oba Bobi Wine ng'omuntu, singa wamukurashinga dda, singa wamuteeka dda wansi. Naye amidst resources, amidst intimidations, amidst arrests and torturing and abducting his followers or his supporters, the man is still standing. Lwansonga ideology ye weeri yannyikira dda, ate buli lukya eyongera kunnyikira. Now byonna mugenda bikola nti eno signatures teziwera, nti eno ate Nuupu eri mu kooti. Nuupu ebadde mu kooti from the start, kuviira ddala we yajja. Ebadde mu kooti olw'ekibiina kyennyini, ebadde mu kooti olw'abawagizi baayo abazze bawambibwa, abazze bakwatibwa, abazze babuzibwawo, abazze basibibwa. Bino byonna mubikoze okumala emyaka 5. Naye till now Nuupu is still standing. Ndi wano okutegeeza gwe Munnayuganda, bino byonna bano bye bakola babadde n'emyaka 5 okubikola. Naye mu myaka 5 eno baba basobodde okuleeta drone ne ziwamba abawagizi ba Nuupu okubajja mu mayumba. Bwe basobodde okubuzaawo abawagizi ba Nuupu ne batalabikako nga ba John Bosco Kibalama bamuzeeyi Damulira. Bwe basobodde okuwamba abawagizi ba Nuupu ne babatwala mu torture houses ne babatokyalinga, abamu ne bafiira nayo, abamu ne babafulumya nga beewaako n'obujulizi nti batokyalingiddwa. Bw'abanga olwaliro abaana ba Nuupu bakyali mu makomera, bavundira mu makomera nga n'okusibibwa era bakyasibibwa. Kati tosobola keera ku makya n'oŋŋamba nti ne signatures ziremeddwa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert alemeddwa okufuna signatures. Gwe mwawa million 3 mu kulonda okuwedde okw'abantu. Ekyo tokomye okwo, ogezaako okulaga nti ne bwe baali bakolagana naye mu kibiina akomyewo mu kooti. Ekizibu oba obunafu bwe mulina nti muzanyisa bapuleya be bamu, nti bapuleya be mwazanyisa oba tactics ze mwakozesa mu kulonda okuwedde, they are the same tactics ze mukomezaawo. Ne mwerabira nti tactics ze mwakozesa luli era zaamaliriza His Excellency Kyagulanyi agenze ku ballot paper nga temwagadde. The same time today mukomezaawo tactics ze zimu, mukomezaawo empiki ze zimu. Ndi wano bategeeza kye mulwana temunnakitegeera. You will reach to level ekwata abawagizi bammwe oba abantu bammwe bemu employees ne mubawa obusente 20,000 ne mubambaza t-shirt za NUP ze mwajja ku kitebe ne muyoolawo ez'okulonda okuwedde 2021 tolwaliro muzambaza abantu ne muba paradinga nti bakyusa okuva mu NUP bazze mu NRM. Ne mutuka ne ku extent printing out t-shirts zammwe ne muziteekako logo ya Nuupu oba ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, naye nga in real sense si za NUP. Ekyo kibalaga ki? Kibalaga nti ekintu kye mulwana temukimanyi era temukitegeera. Kino kankibabuulire. Ate nziramu kibagamba nti temukisuubira nti the youngest population mugenda keera ku makya mugiconverting mugise ku saidi yammwe, era obusente bwe mubawa bajja bulya, kubanga His Excellency Kyagulanyi yabagamba nti ezo sente zammwe muzirye. Ekintu kye mwalina okukola bwe mumanga mwasobola okufeeringa okcreatingira abavubuka emirimu,
olwaleero ne munakeera ku makya ne mukwata billions and billions of money nti muzitadde mu ssako za boda muziwadde ababodaboda nga police posts ne police stations ezisinga ez'amaanyi pikipiki z'abaana zijjudde awo nga ne ze mwakwata mu kaseera ka covid zivundira ku makomera oba zivundira ku police stations ez'enjawulo mugenda bamumaze ettugge kikwasa ennako nti mu myaka 4 oyimirira n'obeera proud nti ababodaboda nkutte biliyoni 9 n'enzibawa. Eno population ya informal sector gye mugeze otaapinga mubadde mugisuuliridde emyaka 35 era temukirowoozaako nti musobola okubaako nti mukyusa mu informal sector. Newe munagenda mu ghetto ne mutabaaleyo simanyi mukoze zi ghetto structures simanyi mukoze eki obudde bwammwe buweddeyo. Kino kanti babuulire era nti bagambe mufa togge ekintu kye mulwanagana nakyo temukimanyi era gwe Munnayuganda teweeraliikirira wano tewali kipya ndi wano okutegeeza n'okukasa Kyagulanyi ali ku ballot era tuyingira mu kiyitibwa protest vote tujja.